Hello everyone, muli mutya basebo ne bannyabo, basaalongo ne bannaalongo. Nze owammwe wa bulijjo Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese. Bannaye Ssese kisangibwa mu bizinga by'e Ssese, abalala bayitayo Kalangala. Eri abambuuza maama, Ssese ali lidda wa? Ssese ali mu maserengeta ga Uganda awo wakati mu nnyanja. Era ffe tweberera mu nnyanja munnange, mazzi bwe bulamu mubimanyi. Nga tosula bwayise. Kale kaakati bannaye neeyanziza nnyo neeyanzeege. Mwebale nnyo okubeera ku mukutu, mwebale okusubscribinga, kikulu nnyo. Ekigalo ekyo ekitunudde waggulu mwebale kikoonako, muli bayitirivu obulungi. Mwebale kusharinga, mwebale kutambuza mawulire, bannange mwebale kuba bajjumbize, na mwebale kugezaako ate bino bye tusoma. Kweggamba kinzizaamu nnyo amaanyi buli lwe muŋŋamba nti maama kino kye wagamba nakigezezzaako era kyakoze bwe kiti ne bwe kiti, ekyo kiba kirungi. Kubanga bulijjo tosobola kumanya butuufu bwa kintu nga tokigezezzaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwagala obuwangwa bwammwe, mwagala eggwanga lyammwe. Ekyo nkibeebaliza kubanga si buli omuntu akola bw'atyo. Ye abantu abeera mu nsi muno naye ng'alinga munnange yava ku planet Mars n'atonnya butonnya kuno. Era otuuka okumubuuza naye munnange weesiga ki? Nga ne kye yeesiga naye takirina. Kale olwaleero njagadde tulabe ensonga enkulu ennyo mu ggwanga muno. Ensonga eyo nsonga ya jjajjaffe omulongo, osobola omuyita kyonna ky'oyagala naye nga ye Kasegu. Kasegu afuuse Kasegu mu ggwanga muno. Ebintu bino tugenda tubiraba ng'ebyokusaaga naye Kasegu atabuse. Kasegu y'ani? Kasegu maanyi gali mu butonde era ge gavunaanyizibwa ku kubaawo kw'obutonde. Kweggamba twali kiyise procreation, kweggamba process eyo ey'okutonda. Kasegu y'agituddemu. Bwe tunaaba tutunuulidde details z'omuntu, okubaawo kw'omuntu kwonna, tujja kizuula nti buli kimu kiba process. Tutambulira mu process, mitendera. Kati ate buli process ebaako amaanyi agagitambuza. Weewuunye mu bulamu bwo kazibeereza ennyingo z'olina, waliwo amaanyi agakakasa nti ziba nnyingo era nga zikola bulungi. Kati ne Kasegu naye awo waatudde mu kinyusi ky'okutonda. Kitegeeza ki? Kitegeeza Kasegu si mubi. Kwegamba talina kubeera 100% nti mubi tumwevume, nedda. Kubanga okubaawo kwo n'okubaawo kwange abivunaanyizibwako okukakasa nti ensi erimu abantu si bokka n'ebitonde ebirala. Kasegu atambulira mu bifaananyi, atambulira mu kifaananyi eky'omukazi, atambulira mu kifaananyi eky'omusajja, atambulira mu bwakyefuula. Kasegu atambulira mu kifaananyi kya mukazi musajja, akyusakyusa ekifaananyi era tosobola musimbako ssira nti oba mukazi oba musajja, ali mu bwakyefuula. Kale bw'aba ng'ali mu bwakyefuula Kasegu ono kijja kitya okubanga ate kati afuuse ekizibu, omuntu omulungi obwenkanidde awo alabirira ensi eno okukakasa nti obutonde busigala mwebuli nga buzaalaŋŋana okuva ku mutonzi bwe yabutonda n'aleka awo, ne busigala nga bubaawo. Taata maama n'abaawo ne bazaala omwana, n'omwana n'azaala munne, n'omulala n'azaala emigigi gyonna. Ekireese ekyo obuzibu buva ku kugamba nti buli kintu bwe kiyitirira obungi kifuuka kibi. Nazzi kuno
nga buli mulembe Katonda asindika empingu era naye yabanga process nga wabaawo okusobya. Nze nkitwala nti oluusi kuba kwagala kumanya kw'abantu, manya abantu bali so inquisitive, so adventurous, kwegamba baba baagala kumanya bwe nkola ekintu bwe kiti ki ekituukawo. Baŋŋamba sirina kwagala mwannyinaze bwe mwagala ki ekituukawo. Kaakati obusungu obuva mu mbeera eyo ate bwaleetanga embeera ku nsi kuno. Kati ate nga mu kugikkakkanya ate wabaawo ekika ky'amaanyi ekiweebwa ensi eno olw'okuggyawo obusungu obwo. Ebyo tuzze tubiraba yonna gye tuvudde, twalaba enzaalibwa y'amayanja omwana oyo, twalaba enzaalibwa y'omulangira Kawumpuli. Kale byonna tuzze tubikola ki? Tubiraba. Naye n'empingu ya Kasegu yakka. Bwe yakka twali tulina okumumanya nga tuteekeddwa okumanya tujja tutya okubaawo mu nsi muno. Kati ye bw'ajja era yakolerwa emikolo gye era n'amanyika era ne guidelines emitendera mw'alina okutambulira mu bantu ne gimanyibwa. Wano Omuganda n'agamba nti koonooweeka tokalinda kusaabaana. Mwana omuwala nga bw'azza omukono emabega alina emikolo egimukolerwa aleme kuyitira mu kkubo liri erya Kasegu. Era olaba nti emikolo egyo bwe giba tegikoleddwa omwana oyo asoba mabega, ekiyinza n'okumuviirako obutazaala, ekiyinza n'okumufaananya ng'eyaddiba naye nga nsonga ezo. Era abaana abo bwe batyo abatakoleddwa mikolo egyo banguwa nnyo okulabikirwa embeera eno eya Kasegu naddala mu birooto byabwe. Tumanya tutya nti Kasegu atulumbye? Kasegu ng'anaatabuka asooka n'aleeta obubonero, ng'akabonero akasooka kaba ka muntu okwegaddanga n'ensolo. Osanga omusajja yaadde yeebagaza ente, mbuzi, bityo. Tekitera kusangika nti omukazi yeebagaza ente. Kibadde kale tekinnalabika nnyo okusinga kirabikira awo bwe kityo. Saagala mugambye nti oba mbayiikiriza naye bannange bwe kityo bwe kitambula. Akabonero akookubiri ekyo nga kikoleddwa omuntu n'asangibwa nga yeebagajja ensolo, abataka baatuulanga mu bwangu ddala era ensonga eyo yatwalibwanga ewa Ssaabataka nga wateekeddwa okubaawo ekikolebwa okutangira embeera. Kati ekyo nga tekikoleddwa, Kasegu yayingiranga mu baana abato. Ogenda okuwulira abaana abato nga nabo batabuse nga beetabukidde. Kasegu ng'ayingira ne mu nsolo. Ogenda okulaba ng'embuzi zitabuse, enkoko zitabuse, kwegamba ng'embeera yonna ntabangufu. Era nga bwe watabaawo kikolebwa, nga Kasegu atandika okulumba abantu ssekinnoomu. Gwe kwesobola okumanyira nti Kasegu nno yakulumbye yakusazeeko, obeera awo ng'otudde ng'otandika kufuna bwagazi butategeerekeka, ogenda okulaba ng'otandika okkuba obufaananyi. Bw'oba oli taata ogenda okulaba nga buli kimaama ekikuyitako awo osaanidde okifuneko. Bw'oba oli maama ogenda okulaba nga buli kitaata ekisala kiti waali kyeyagalizza. Kale era ogenda okuwulira nga bitabuse, ogenda okuwulira nti ate taata yazadde mu muwala we, maama yakutte mutabani we. Ebintu bwe bityo biva ku kuba nti Kasegu atawaanye, asobezeddwa, avudde mu kkubo eryamulambikibwa okuba nti ly'alina okutambuliramu. Era ebyo singa bituukawo ne watabaawo kikolebwa ng'olwo adda mu lwatu n'amalawo ensonyi, n'otandika okuwulira nti kati abasajja baagala abasajja bannaabwe, nti ate n'abakazi baagala bakazi bannaabwe, babavuga empanka, biki ebintu bwe bityo. Ne yeeragira mu nnyambala nga yonna nseegu njereere, ne byeragira mu lulimi lwe twogera kati era olulaba, olulimi lwafuuse olulimi njogera emu bbiri Kasegu, ne byeragira mu mpisa zaffe. N'osanga taata ng'aleze muwala we emyaka 15
myaka 17. Ne mugenda mu lumbe n'osanga taata myaka 45, aleze mwannyina myaka 25. Amuleze naye nga lwaki amulera? Kwegamba empisa ne zikyukira ddala, abooluganda batambula beekutte mu biwato, ebintu ebitaaliwo. Ebikolwa ng'ebyo biba biraga bukuwamba okw'omukulu ono Mr. Kasegu gwe twogerako. Ennyambala n'osanga abaana nga bambala bukete kati. Luli bajjajjaffe baabwambalanga naye baabwambalanga nga Kasegu ali mu impress nga ensonga ze zaaterezebwa ali wamu. Kwegamba tewali kyakweraliikirira. Naye kati mu budde buno ng'atabuse bw'ati tosobola kutandika ate kugamba nti ate abantu bayite busa. Ne tulaba amazina, amazina agaliwo. Kwegamba kwokomya amaaso, ogenda okulaba bend over, ne bibeera ku TV, ne bibeera buli wamu. N'ogamba bannange tuli ku ki? Kaakati n'ojja okolaba embaga. Ate gy'ojja emikolo egyo gyo gy'asusse. Kwegamba giraga ekintu kimu nti Kasegu mazima yawamba eggwanga lino. Kasegu yawamba eggwanga lino kubanga kati atta n'okutta. Era ogenda okuwulira nti baamusse naye nga baasoose kumusobyako. Owulidde? Kwegamba avudde mu bwa Kasegu azze mu bwa kitemu. Egyo gyonna mitendera gyetaaga kutereeza. Kiki ekireese obuzibu? Ekireese obuzibu nti ani avunaanyizibwa? Kubanga Kasegu ng'asooka okujja wano waliwo embuga ezaamuteerwawo ne zimanyibwa nti eno mbuga ya Kasegu, era n'akuŋŋaanyizirwawo ne tumanya nti buli ekyetaagisa kimukolerwawo. Ne wasigalawo emikolo mitonotono egikolwa abakulembeze abo abatudde mu ntebe ez'obukulembeze. Naye emikolo egyo tegikyakolebwa. Ekyokubiri, ebifo ebyamuteekerwawo byaggyibwawo mu ngeri zonna, byatundibwa, byakaayanirwa, byasendebwa. Kwegamba mu ngeri eyo ne byonoonebwa. Kati ng'alina kupaala bupaazi adde mu bantu. Kaakati abakulembeze bwe bagaana okukola emikolo egyo, kati ate ne tubeera n'embuga zaffe. Embuga zaffe zonna Kasegu yazibuutikira kati. Kituufu Kasegu mukulu nnyo naye alina ekitundu kye ky'atambuza mu nsonga z'empewo. So teyeetimba buli wamu. Kubanga tulina abasajja ng'abalangira abo be mulaba. Balangira. Mugenda ne mugamba wano nti muli balangira naye temumanyi na bitiibwa bya balangira, naye bannange abalangira abo boolaba. Kasegu wayitidde ate ye tayitirawo. Naye embuga zaffe zonna zijjudde obuseegu. Baaleka omusajja ono Kasegu n'awamba ne batabaako kyonna kye bamukolera. Kasegu afumbekedde mu mbuga zaffe ateevuunya ati yawamba. Era emisambu egisinga obungi gyadda bbali gitunula butunuzi. Ate gibakolere ki munnange? Kino nakibasomesa ne mbagamba nti embuga ezo muziraba? Teziriwo lwakuba nti emisambwa tegirina wa kubeera. Naye byali bifo nga biyamba ffe bannannyini. Ffe abaagala okwogeraganya n'emisambu egyo. Ffe tulina ebizibu. Embuga ezo zaffe. Bagitongoza ne bakugamba nti embuga ya Kabaka Musisi. Nga gwe bw'oba olina ensonga ya Musisi awo omusanga. So tekitegeeza nti ate yeera awo wennyini w'abeera. Nedda. Aba abawadde adresi ye w'osobola okumusanga. Ebeera ofiisi ye we tumusanga. Era eba eyamba ffe abamwetaaga. Naye bw'alaba nga nammwe musazeewo mwesulireyo gwa Naggamba, waddembe okugamba nti bannaye nze leero sigenda kuripootinga mu ofiisi. Kaakati buli lwe tuleka embuga yaffe ennungi n'ewambibwa Kasegu
amaanyi agateekeddwa okubeera mu mbuga eyo, amaanyi ago gaba tegakyaliwo kutuyamba ffe abalina ebizibu. Era buno obubaka kambuweereze eri mmwe mwenna abali mu mbuga, nga mbasaba musale amagezi, mwebuuze butya bwe mugenda okukola ensonga y'omukulu oyo Kasegu, olwo bannannyini mbuga bakomewo mu mbuga zaabwe baddemu balamule bazzukulu baabwe n'okubayamba mu bizibu ebibatawaanya. Embuga nnyingi n'ezisingayo obukulu z'ogamba nti eyo mbuga nkulu nnyo mu ggwanga lyaffe, naye nga Kasegu yawamba. Genda ewa Nakwegganda maama olabe oba ddala embuga bwetyo bwesaanidde okukola ki okubeera. Entalo zisusse, naye entalo ezo zaalibadde zisobola okulwanibwa bannyinimu singa ensonga ya Kasegu eno eba evudde mu ki mu ddiiro. Naye omwana ono Kasegu ali mu kwegiriisa munnange, yeegiriisa ng'ekisotta enva. Abakulira embuga baagadde buli abali mu mbuga omwo n'abazzukulu abajja obuzzi bonna batwalira muli. Kale bwe bumu ku buzibu bwe tusanze mu kwagala okwevumula ebirwadde bino n'ebizibu ebituluma ffe ng'abantu mu mbuga z'abajjajjaffe zino. Kubanga nazzi kuno obuyinza mu bika bwabanga bwe buti. Lubaale yazimbirwanga ennyumba, era eyo yabanga ku luggya. Bw'ova ku luggya waliwo olunyiriri, bw'ova ku lunyiriri waliwo omutuba, bw'ova ku mutuba waliwo essiga, bw'ova ku ssiga waliwo akasolya, ng'egyo gyonna mitendera gitambuza nsonga zaffe. Naye kati essaawa eno tokyasobola kugamba nti ogenda kugobera mitendera egyo ng'okola ku mpewo, olw'ensonga bw'onootuuka ku nnyumba ng'ennyumba weeri, singa ensonga ebeera emma ku nnyumba awo, oyagale nti oba ogende ku lunyiriri oba ku mutuba, oyinza okutuukayo ng'ate abaayo bo baalokoka dda, nga by'obagamba na bipya mu matu gaabwe. Kati oluvannyuma lw'okuba nti tetukyasobola kutambulira bulungi mu bika byaffe, ng'embuga zino zokka ze zitutaasa, kubanga zo embuga za misambwa. Emisambwa egisinga obungi tegiyina bika. Emisambwa tegiyina bika, owulidde? Era nga bwe gikola ku muganda, bwe gikola ku musoga, bwe gikola ne ku balala bonna, gyo tegiyina na ggwanga. Kubanga nga tutudde ng'ekika ne tukola ensonga zaffe, jjajjaffe bulamu tumuteerawo embuga ye. Bwe tubanga ddala tuteekeddwa okusituka okugenda ettanda, tusitukanga famire ne tugenda ettanda ne tubaako kye tukola. Buli omu tumuteerawo ekikye okusinziira ku ndagiriro ya bajjajjaffe. Kino togenda kukikola ng'oli bwa nnamunigina, nedda. Era kino nakibasomesa ne mbagamba nti sobe nnyingi zizze zikolebwa. Abantu bagenda eyo ne basaba obuyinza ne babuleeta mu mayumba gaabwe, ate ne baagala bo bennyini bagaddukemu nga bageeteereddemu bye batasobola. Kaakati nze ng'ayina obuzibu ng'ate sisobola kutuula na kika, nja kwagala nze ŋŋende ripootinge butereevu eri ew'omukulu. Kati bwe naasituka ne ŋŋenda ew'omukulu, ate ne nsanga ng'omukulu newankubadde gy'ali naye ate atunudde kyamuli olw'ensonga Kasegu yawamba. Twakyogerako ne tugamba nti empewo zino buli emu ewa ginne waayo ekyanya. Kuggyako ffe ng'abantu nga tuvuddeyo ne tugamba nti bannange mukama waffe obadde obanja gw'oleese embeera bw'eti, tukukoledde ABCD, tusaba owummuze amaanyi gano ag'obusungu g'otaddemu. Olwo ne tusaba nannyini ate yadde mu ntebe ye alamule. Naye bwe tulaga nti ate naffe tugenze bugenzi na bbinu lino erizze ery'okuba nti omukulu asazeeko, kati naffe tugenda n'ekyo, olwo tugenda kusigala bwe tutyo mu matigga. Kati Kasegu ono ng'alinnye enkandaggo, abantu batandika okumuloota, nga buli lwe weebaka oloota weegatta n'omusajja, buli lwe weebaka oloota weegatta n'omukazi, oloota weegaddanga n'abantu aba buli kika,
oluusi n'otuuka n'okuba nga weegaddanga n'abaana ababo b'ozadde oba bakadde bo. Oyo Kasegu aba alinnye enkandaggo. Ye Katonda n'akuvaamu n'olyoka omuloota ng'akutuusiza ku ntikko, olwo kiba kitegeeza mu bikolwa bye abiri ku ntikko. Bw'omala okuloota ekirooto nga kino kiwerekerwa okusiraana. N'olaba nga buli ky'obadde opulaaninga kyonna ky'obadde ogezaako kiyimirira buyimirizi. Contract ebadde ebulako ennaku 2 bagisayininge efa bufi. Waliwo eyannyumiza n'agamba akubuulire, nze nagenda okufuna looni mu bbanka naye okumanya Kasegu yannuma. Nze Greenland baagiggala ndi ku mulyango bwenti nga nzize nga baŋŋambye jangu enkya osayininge otwale ssente zo. Abasajja abaggala bbanka bajja wendi nga nnyimiridde bwenti ntunula. Kwegamba that's how severe a situation can be. Imagine. Teebereza. Oyina project yo, omaze ogikolera emitendera gyonna bajja approvinze bagenda gifinancinga. A multi-million project nga banka bagikuggalira mu maaso. Kwegamba bwe kityo bwe kisobola okubeera kizibu nnyo ekya Kasegu. Ate nze kale kye namwagalako nti mulwanyi wa ntalo mulungi kubanga zo azirwana era bw'ayingira awantu nti azze kukyankalanya mwenna musiima mwali mubirabyeko ab'ebitiibwa abakubye ebigwo ne twamukute n'ak'emyaka 13 n'olaba ekitiibwa bwe kiyiika kyonna kyakoleredde ebbanga nga kiri ku ttaka. Siseka nti birungi naye ngezaako okubalaga ye ennwana ye ey'entalo bw'ati bw'azirwana yayitira awo mweri ekkubo. Era bw'oba nga wandyagadde akukolera omulimu esobola okwogera naye ogwo n'agukukolera. Owulidde? Kaakati ekyo muzze mukiraba mwenna abaana bange ab'obuwala abatawaanyizza nnyo kubanga mutawaana nnyo nga munoonya emirimu. Naye nga buli w'otuuka oli awulira ayagala asooke kweyambisa okuwa omulimu. Naawe n'owulira nga weekyaye n'ogamba kale mazima nange nasoma n'abo bennyini. Naye lwaki ate nze nina okwongera okukolayo extra exam eno ey'okuba nti ate boss alina okumala okuncekinga. Owulidde? Kale obwo bwonna bulumi obutuleetebwa embeera eno. Kaakati njagadde mumanye presence y'omukulu ono. Abaana ab'obuwala muleme kwewaana bwewaanyi nti nze abasajja banfa nga buli akugambako ogenda bugenzi walibanga munnange Kasegu yakwambala dda. Naawe omwana ow'obulenzi lekeraawo okwewaana bwewaanyi nti nze abakazi banfiirako wandibanga naawe Kasegu yakwambala dda. Kiki kye tusobola okukola Kasegu? Obwakabaka busaale nnyo mu nsonga eno okubanga etereera. Okutereera kw'ensonga kuba nti ekintu kikkakkanye mu ggwanga lyaffe ne kikkakkanira ddala ne kidda ku nnomo. Obwakabaka busobola okukola ku nsonga eno singa abataka abakulu b'obusolya batuula ne bagitunulamu kubanga bo obukulu bw'abano abantu abataka bano baba batuddemu obumanyi. Nga bwe twayogedde luli nti omuntu ajja agoberera emitendera gy'ekika n'atuuka ku kasolya. Kati omwana ng'azze atawaanyizibwa Kasegu katugeze nti oba Kasegu yamulonda abeere omulonde okuba nti yakola ku nsonga ze mu kika ekyo. N'ava ku nnyumba n'adda ku lunyiriri n'adda ku mutuba n'adda kugamba byonna n'abitambulamu. Bwe batuula bo ng'abakulu ono omukulu wa kasolya aba amanyi nti ninayo omwana bw'ati ava mu ssiga bwe riti ng'ava mu mutuba bwe guti mu lunyiriri bwe ruti mu luggya lwa gundi mu nnyumba ya gundi mu maka ga gundi atambulirako ensonga eyo. Kaakati ne Kabaka bw'agamba nti alina ky'agenda okukolawo bano abakulu bano be basobola okukuŋŋaanya ttiimu
erina okukakanya ensonga eno era afunirwa ekifo kubanga tikiri ekifo ekyaliwo kyonna kisaanyeewo. Kwegamba tulina obuzibu bunene nnyo kubanga kati n'abatuula mu bifo bino ennambika gye balambikamu abantu nayo yaleeta obuzibu. Osanga omuntu katugeze atudde mu mbuga ya Kasegu agamba abantu mutwale obuyinza. Kasegu twamukuŋŋaanya ne tumuteeka awo. Ate gwe ogamba oti abantu nti mutwale obuyinza. Mbadde abantu balina kuwummuzaawo buwummuza, Kasegu ono ajja abatambulirako. Ate gwe ogamba batwale. Kati ate nga baddamu olwo bamusaasaanya. Bamusaasaanya naye ng'ani avunaanyizibwa? Era bakulu ba bika kubanga bano abakulu b'ebika wano mu Buganda tewannabaawo nnyo mbuga eteriiko kika kigivunaanyizibwako. Bwe bagamba nti kabaka katugeze nti kabaka mirimu awasizza omukyala. Awasizza omukyala katugeze nti awasizza omukyala wafumbe. Kiba kitegeeza mu ab'amafumbe bataata bannyina baani ab'omukyala ono kati mwe muvunaanyizibwa ku mbuga eyo. Mwe mulina okumanya ebitambula mu mbuga eyo na buli kimu. So si kumulekerera bulekerezi aba abawadde buvunaanyizibwa ono abazzenga mukulembeze. Kati muba mwagala mwenna abawase. Ono abazzenga mukulembeze. Kiba kitegeeza mwe mulina kusimba mabega we mukakase nti embuga eyo etereera bulungi kubanga eri mu mikono gyammwe. Kati embuga eyo ng'ekwasiddwa katugeze nti awasizza ab'amafumbe n'ekwasibwa ab'amafumbe. Kiba kitegeeza ono omukulu w'ekika baamanyi buli ekigenda mu maaso mu mbuga eyo baani abaliyo na biki bye bakolayo. Kati mu mbeera eyo bw'etyo ne Kasegu era bw'afaanana. Awasizza mu kika ki nti mu kika bwe kiti. Nazzi kuno embuga zaalingako ebika ebizivunaanyizibwako. Naye ate kitegeeza nti omusambwa gwawasanga mukazi omu bw'ati. Musambwa giwasa abakazi bangi. Nsonga za byakwerinda nammwe mubamanyi abakazi. Kati omubwana obanga gusigalaawo nga muwuulu. Kituufu wali egiwasa omu naye nagyo gyakifunamu obuzibu mu mbeera eyo bw'etyo. Ate bwe kiba ng'ekika kyonna kivunaanyizibwa olwo aba takyali omu kubanga abaana ab'obuwala bonna baba bakyala. Oba mukitegeera? Kale abakulu b'ebika nze nabagamba nti muyina entalo ennaku zino ez'ensowole. Naye nze ensowole si kyekikulu gye ndi. Nze ensowole kasita ebanga esobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'ekifo ekyo. Ekyo nze sikiinaako buzibu. Obuzibu bujjiraawo w'ogambira nti ndaba ndi nsowole be bamanyi baabyabwe ate ng'entebe ogiremeddemu. Bw'oba ng'olowooza baabyabwe entebe giveemu obalekere ebyabwe. Naye ebbanga ly'omala ng'olimedde mu ntebe tuukiriza obuvunaanyizibwa. Nze nabagamba nina ensowole ze ndabye nga zifuga amawanga naye nga n'amawanga ago gazeenyumirizaamu. Abanyolo tebali e Kenya tebafuga naye mmwe muli abannakenya beemulugunya ekiri awo. Kwengezaako okubalaga nti nze okubeera ensowole si kikulu. Ekikulu buvunaanyizibwa buno. N'obutuukiriza n'abantu ne bakwenyumirizaamu. N'omanya nti bantu banzijjukidde naye mu kifaananyi kitya. Ne bagamba kale kati gwe beerako naye omwana wo ye tajja kukola ki? Tajja kubeerako kubanga munnaye gwe twakutegeera oli nsowole. Kale n'obakolerera n'abaana bo ne bafuna okwesiima kubanga basigala bamanyifu mu mbeera eyo. Naye nga bw'osanga ng'embeera eno ekutabuseeko kubanga kati bano bonna be tugamba bano si be bangu b'okuwulira kubanga bingi bye twogedde naye nga tebabikola ki? Tebabiwulira. Kale gwe bw'olaba ng'embeera ekutabuseeko gw'ogula ekinu n'omusekuzo kubanga kisekuzo gemaanya amakulu ag'omukulu ono gaakulembeza kati awo gwe buli lw'olaba awo kisekuzo aba ayagala kusekula ng'ebbanga owanika owulidde olwo ayagala kusekuza ng'ositula musekuzo buli lw'olaba ekinu nga kiyitawo nga bintu bya kusekula. Kale ogula ekinu n'omusekuzo n'ogulayo akagoye akakeeru n'ogulayo n'olubugo ne tuba nga tusobola okukkakkanya embeera eyo. Waliwo kye tusobola okukola ku muntu sekinnoomu ne tuba nga embeera eyo tugikkakkanya
nga bwe tulinda bano bakama baffe babeeko kye bakola okutereeza embeera eno. Kale bannange, naffe ng'abantu tusobola okweddako n'omanya nti Kasegu kizibu, nti ye bisooka ne bibanga byakunyumirwa, n'obeerawo ng'onyumirwa bunyumirwa, naye gye biggweera muganda wange osiraanira ddala n'oba nga tokyalaba, kubanga afundikira aleeta olutwe, obukyayi, byonna nga bijja gy'oli, naye nga bijja lwakuba nti abanja. Kale temwerabira kusubscribinga, mulayikinge, musharinge, ekigalo ekyo mukikoneko waggulu nnyo, mukomentinge. Bw'oba olina ky'omanyi ku Kasegu tekigaana kusharinga naffe, nakyo ne tukimanya. Munnaffe bw'aba kuli bubi nnyo ng'akutwalaganya tekigaana kwekubira nduulu ku WhatsApp mbeerako 07065559 oba osobola okumpuliza ne tulaba bwe tusobola okukkakanya obusungu obwo, n'alekeraawo munnaye kukulinnyira eggere mu by'oba oteekateeka. Kale bannange, mwebale kubeera balungi, mwebalire ddala. Tunaddamu nate akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.